Okay, omulungi yatulaba nkwanirizaako yakatogatako essaawa eno amanya nze Ibra K Mukasa era nga ndi wasanyu okutegeeza nti olunaku olwaleero tusinzidde Nyenga we tugenda okuba nga tusinziira. Olunaku olwaleero ngenda kubanga nnyumyamu with omwami amanyiddwa nga Oweekitiibwa Henry Mukoza ng'era nga ono ye taata w'Oweekitiibwa Honorable Judith Babirye. Tugenda kutunuulira ensonga nnyingi nnyo. Is a retired teacher gwe tugenda okuba nga atunnyonnyola obulamu bwe, okusomesa n'embeera gy'alimu olunaku olwaleero, as well as atunnyonnyole ne obulamu bwa Honorable waffe omulungi ate nga muyimbi w'eggwanga n'ensi eno yonna okutwaliza awamu Honorable Judith Babirye. Mu mboozi y'olunaku olwaleero tutunuulira abatutumufu mu ggwanga Uganda, tutunuulira abatutumufu gye bava, tutunuulira abazadde b'abatutumufu, tutunuulira ab'eŋŋanda b'abatutumufu. Nti omuntu okutuuka ku level y'okututumuka mu nsi eno aba ayise mu bintu bingi nnyo, wabeerawo abaamulaba in their early days. So olunaku olwaleero I'm so humble to tell you nti tugenda kuba tunyumyamu n'Oweekitiibwa Henry Mukoza agenda okuba nga atunnyonnyola obulamu bwe nga ye omuntu, then atunnyonnyole n'Oweekitiibwa Honorable Judith Babirye yamuraisinga atya okutuuka watuuse okubeera nti wa mugaso eri ensi yaffe eno Uganda okutwaliza awamu. Ibra K Mukasa gemanya gange team nene nnyo twazedda tutudde era nga tubatwaniriza bulungi nnyo. Tutudde entende buli kimu kitambudde bulungi nnyo. Oweekitiibwa omuzee asoose n'atulambuza n'atulaga wano ne wali n'ebintu ebirala bingi nnyo by'ojja okubanga omanya. So Wolokoso External Space Muji era nga kutusinzira okubanga tubuna ensi eno, nkugamba nti yonna gy'osinzira okubanga otulaba tuula okkalire. Mu mboozi yaffe olunaku olwaleero taata. Welcome. Thank you so much. Nsanyusa okubalaba. Kale taata. Amannya gange nze Ibra K Mukasa taata. Amanya gange nze Isabirye Henry Mukoza Lugona. Officially mbeera wano gemu wali amaka gange ndi mutuuze w'Ekabaale wano akaalo kano. Abanyankole balina akaalo keba nti kaalo kalungi nakano kaalo kalungi. Amina. Kabaale kaalo kalungi era ndowooza nti n'abantu abawano singa bategedde nti muli wano ensonga lwaki bakkiriza kubeera eri baalize bogereko nammwe. Sanyuse nnyo olw'okubanga musazeewo mujje wano ng'ekifo ekisembayo, place of the last resort, okufuna information gye mwagala enkwatako nekwata ku mwana wange Honorable MP Judith Kangaawo Babirye. Ebintu bingi ebyogerwa mukoze bulungi okujja kwanze sikkiririza mu kubalagasi kandi musajja muyivu. Ebitabo nabisomako ekimala. Nolwekyo okusirika owa abantu omukisa okutambula mu speculations. Okutambula mu speculative journalism. N'okuyingizaawo sometimes the family blackmail infinity wars. Muyinza okuba nga muno obutakkiriziganya within the family. Abantu mu bikitundu wala abantu abayinza okuba nga tebasibasanyufu na akati kintu kwekikulu kwe kutuuka wano mwebale kujja kwamba naye mbadde mpulira bingi. Okusirika nkitwala mu mateeka ne mu Bayibuli kyawandiikibwa mu Lulatini kwita set di consentiare. Kwita set di consentiare kitegeeza bw'obanga bakubuuza ekintu n'osirika busirisi kiba kitegeeza ne bwe kiba you have considered nti kyekyo. Mu mateeka bakuwa omukisa to exculpate yourself. Ne bw'oba nga oli criminal we cannot
era yensonga lwaki ne mu kooti baga nti weeyogereko tugenda kusalira guno. Naye nze ebintu ebyogerwa ku muwala wange n'ebinjogerwako sisobola kusirika, and I will not keep quiet. Thank you. First of all, nasoma nange na journalism namusomako within the context of political science. Ate nabigenda kuwala nkolaganye mu ebyo. Thank you. Mzee, omuntu akulaba ku TV yali agadde okumanya briefly omwami Henry Mukoza Isabiri yaani, bamuzaalawa, mwana waani, akuliddewa? Henry Mukoza Lugona Isabiri oba Saalongo e Buganda. Wane Buganda mwampasadda ko since 63 mbadde wano. Era ensonga lwaki sivwawo. That is good. Neri waffe gyenva. Luuka. Eruuka bwe ngendayo okwesimbayo bangamba oyo Muganda ne Honorable Kabulo Omuganda. Batugamba Baganda ebyawantu babitega ndi musoga wowu. Hey. Banzaala Luuka, tata wange ye Blasio Lugona omugenzi, era twamuziika Luuka. R.I.P. Ne maama ye Joan Eva mukyala, naye era twamuziika Luuka. R.I.P. Briefly kantandikire waggulu nasomera King's College Budo. That is good. Mu biseera ebyo nasoma myaka esatu express ne mala O-level nengenda kwerevu. Abasomesa abazungu n'abaagala nnyo. Kuba saasomesebwako muddugavu ato. That is so great. No, it's not that I don't know. I would nali badde nkyagadde kuba issue gwe baali banga basomesa. Natandika okumubuusabuusa. Bamusomesa from London, then here. To Africa. Then to Africa. In England first, then here. Naye kakati kye ngamba nti ebiseera by'abazungu ebya King's College Budo byanyamba mu bintu bingi. Era mwe mwavwa n'okwegomba okufuuka omusomesa. That is good. Bwali binalisomya amateeka nga byanagayo ne byonna naye final nesoma amateeka ne bantuma ende JSS. Bwe navaayo ne bampobwa head teacher at the age of 32. Amateeka wagasomerawo? Makerere University era wawe bagundi genda obuuze Judge of High Court is Lord Gun Mawata. He yali musomesa nange. That is good. Naye nze nenvaayo nenzira mu education. Okay. I mean, it was butchering lawyers. Then finally wavirako yatandika okutta abasomesa. Okay, Mzee. Nsonga ki zoyinza okuwa omulungi atulaba ezaakuleetera to cross from law to education? Lo gye nali nsinze okwagala kuba nagisomako busomi. Naye ebiseera ebyaffe si bye ebyemmwe. Wali osobola okuva kw'onodda ku kirala. Bwe banzuula nti nali musomesa a diploma level. Ngate sponsorship yagendera ku education naye nensalawo ngende ku law. Ekyo kyanyamba. Nagamba ndowooza obwakatonda bwali buga nti mbeere muli. Sakkiriziganya na kyamini kutaba kuba ya picking up on student from our class. Professor Abraham Kiapi eyaliwo. N'atugamba nti byo bibaddewo naye temutya naye abamutu atya. N'omulala yaddukamu omulala kakati naye tetudda ababiri ffe twaddayo oyo mukulu Mawata n'asigalayo. So eno nalabanga education kyekintu ate ekyandima kuba nali nkirabidde ku basomesa abazungu. Nayigamu ebintu bingi nnyo. Education ono wamusomerawo? Wasomerawo education? Makerere. So bw'ova e Makerere after graduating? Bachelor of Education. Master of Education.
neri doctorate of general ngendo nalibadde ntikiddwa mu 2003 PhD naye bwe bankyusa okuntwala erira okudda wano nga Professor Paul bali ejjusa afudde yali in charge of all this thing okusooka nawulira bubi nenkyesonyiwa okusooka so you gave up on the PhD okutuusa bwanakyesonyiwira ddala ebitabo byebyo. You gave up on the PhD? Nali ninza okugenda to appear before the panel. They decide whether you could be able good passed out as a doctor with a doctorate of education. Now not everything Katunda wabata chikuwadde. Everything ebitabo ekinawandiika dda eno just eno synopsis proposal naye nalintandisa n'ebyokuwandiika byonna nabivaako nga ndi totally disgusted. You were psychologically tortured because of the death of musajja nali try kubanga you pick the topic together otambula nnyo here and abroad. Yeah. You come back here nebakuwadde transfer gw'ebya mulimu ate eri okutambula mu convoy okuva erira okujja eno oba osalawo okufa oba okuwona akati ekimu ku byo master of education oba doctor tera kyeyongera ku musaala gwo ndi already mu scale 1 because nagamba ebyo kasokebyesonyiwe nsobola okuza abaana bange otherwise you die on the way. Convoy bannaffe baafiiramu bangi. Honorable, omuntu wakulaba yali agadde okumanya wasoma education no graduatinga bo graduatinga o practicingira wa obusomesa? Naliko briefly yeah. King's College buddo jena somera noddayo era bwenavaayo ne bantuma ende JSS. Okay. Bovao era ogw'okugisiima kwe kutwalayo n'oyo omuwala bwe nvaawo ne bampa obwairi ticca nyenga esesiya mu biseera ebyo amasomo bokukujja musomeredde n'okulira akasomero akatono nga taata Mango School I said no nze mu kutegeera okwange bwe ngenda eri nze bampa n'entebe yange nga nonda n'aba students. A student, any teacher in a big school, wherever you're working school, you have Soga College. Tebajima bajiwanze nenzija n'abaana netula netulonda. Why obukulu buba bukulu? Yeah. Never kuwa bukulu bwakulira ki naye ng'oli mukulu. Osigala oli mukulu. At the age of 32. That is good. I came to Nyenges, yes. Hey, by the way. Mvwe ochinziruse ndeje rutalo. Okay. Mwaka ki ogwo Honorable? Between 81 and 82. Okay. That's when the war yatuukira ddala okuba enzibu ennyo. It was so intense. Yes, Brigadier Laro Kero yajja n'atandika okutta buli muntu gwe yasangibwa kakati n'abasomesa abafumu twafiirwamu abakozi n'abasomesa ne mukwano gwange eyali aninaanye yali asomesa technical education baamutta aneŋŋamba bino sijja bisobola naye ne kuyingira ensiko naye no tebyali byangu ne bakwata mukama wange Nadduli ate bamukwata nenziruka kwekusooka nenzijja wano nendekulira omulimu gwa gavumenti ogw'obusomesa naye I was by then a graduate nenzijja wano eyaneta yali mwawule naye nti jangu tukukuume kati nekutandikirawo nga likya private then balifuula olutalo luno oyingira mu lutalo ng'oli ku saidi ereeta gavumenti eri mu buyinza oba egiziiza obutajja. That's obvious. Bali batuyiga kututa. Olaro Kero. Yeah. Brigadier Olaro Kero. Oito Joko. N'abantu be. It was not easy. Abantu be bayiweringa bato obwana obuto. Abakazi abakadde n'abasajja abakadde. And anybody they found within the principle of mu kitundu ekyo. Because the big man was there.
yali awo mu bitundu by'e Kalasa emugogo nga wabeera. Okay, Honorable, amagye gano bw'ogayingira ogenda ogavaamu ng'oli ku ranka ki? Saayingirako magye. It is one thing being in the army n'okwata emundu n'okubeera supporter naye ng'oliko emirimu gye tukola. So waliyo supporting amagye? For example, eri bwe navaayo wanali nkola emirimu gyonna egy'okuyamba abalwanyi abavanga e Kenya ne bayitira ewange wali ne baddayo ne bampa ne ku information ebigenda mu theatre kubanga eri olwakwata naddule gwe mulaba era bamukuba bubinyo kataafwe. Nali I was supposed to run away. Bwe nadduka ne zijja n'omuwaawule nandeeta ne bankwekaawo. Nensanga w'essomero ya private. Naye ne banga nti tuyambe olitandike. Baliyita batya olusomero? Nyenga sina secondary school as of now. Now it's a first word school. That is good. Era nze yagitandikirawo neefuuka first word school. Naye sejjusa kuva mu gavumenti. Kubanga olutalo lwe twala lwe luleese eddembe n'okubeera wano mu okubeera wano. It was not possible. But journalists were another group. Butchered at will. Journalists during a minute's time. Era kyenva ngamba nti eddembe lino eririwo. Tuteekwa okulikozesa bulungi. Kubanga batuwadde excessive freedom. You're right. Abamu ne bagikozesa bubi. Naye tebamanyi nti emabega eri. Tuyise mu bizibu bingi nnyo okutuuka we tuli. Thank you. You can do anything now. You can say anything. And nobody tiwali kikutuukako. Kati nze nali ku side ye NRM. NRA. National Resistance Army. Otwayingirayo nga ba PRA. Kiggwayo kitya PRA? Kiggwayo kitya? Patriotic Revolutionary Front. Thank you. Okay, omulungi atulaba Ibrahim Mukasa gemanya gange ndino w'ekitiibwa Henry Mukoza taata w'omubaka Honorable Judith Babirye. Tusinzidde wano Nyenga mu makage era nsubira olaba tuli mu sitting room oba living room oba eddiiro kyoyinza okwagala okukiyita. Atuyisa mu bulamu bwe previously gyayise okutuuka watuuse olunaku olwaleero then tule kutunulira ensonga endala nnyingi nnyo. Honorable, nga tuvuddeyo eyo olutalo lukakkanye ensi ezzemu okutambula bulungi, emirembe gikomyewo, obulamu butambula bulungi, waddamu n'osomesa. Naye basookera kunzizaayo Kyankwanzi ne mmalayo emyezi egiwerako. Ng'okolayo ki? Ekyankwanzi bali n'okutugyamu obwere ebyetu tutuna okufuukira ddala abantu abategeera military science ne political education. Ate tujje eno tutuyamba kusomesa era nze yali in charge of this likyali saza Buyikwe. Nze kade yasookera ddala okuva wano ogenda e Kyankwanzi. Twagenda mu mwezi gwa kutaano twavaayo mu mwezi gwa 10. Olw'ensonga president was supposed to pass that out. Naye president twice yagenda ebweru. Ogwasembayo yagenda mu France. Spain. N'alwayo. Ife nga gwe twagala atuse okutuusa bwe byalema batuweereza Oweekitiibwa Moses Kigongo. Not passing out. Nankomawo. Era osanga singa waliyo ndabako n'ogulevu gwonna nga siri head teacher only. Naye nga nera nzizeeyo mu buyeekera. Bw'okomawo okuva e Kyankwanzi watuukira ku ki? Wazzaako ki? Bwe ntuuka wano naddayo anti baatwala bakulu ba departments. For example, omukulu akulira commissioner w'amayibu Masumu w'amakomera twali naye n'abalala mu busawo buki bonna twalinga nabo abakulu ba department fwe baatwala ba teachers naye nze ffe twali kada 7 balinga batwala kada
1 2 3 4 5 6 twali kada 7 the head teachers n'abantu abalala twali bagatte. Se Kyankwanzi eno nga mukola ki day to day life yalinga atya Kyankwanzi nga mukola ki? Ati kakati Kyankwanzi obukulu bwa Kyankwanzi kwali okufuna enkola empya yali egenda okukola within the present government. Twali tuva mu Totalian government, a Totalian regime, To the present government. a government of murderers, government etafa ku rule of law, a government tewa kitiibwa bamawulire. The fourth estate nga teba Yes, wakitiibwa. n'engeri gye twali tugenda abaali bagenda okuzzaawo ebyobufuzi, kuzzaawo obwakabaka nga n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Era nze olwadda wano nze yali in charge of Buyikwe County. Then ne baleeta abalala ne batwawulako nze n'ensigalawa mu Nyenga sub county kubanga obukosi obwo omulimu nali sibusobola. Buyikwe yali ngazi by then yaliko n'ebizinga. Naye eyo yali first appointment. Nga nesijwani kati nesiga bampitanga political commissar. PC. Political commissar mu biseera ebyo. Ng'osomesa political education, military science. Nga baleeta abasirikale ab'amagye. Bone bakola ogwa military science fene tukola ogwa political education. Remember abantu wano baali bajjula byadda, bali ku byadda, bibiina byonna by'ebyedda biki naye nga ideology eya government yali eyagala abantu bategeere lwaki olutalo lwaliwo era kitubasuubira kukola ki era ebyo twali tubasomesa. Nze wano twasomesa mu Buyikwe wano over manya sub county and over 50,000 cadres. Thank you. Yeah. Okay, tuli n'owekitiibwa Henry Mukoza taata w'omubaka Judith Babirye. Ibrahim Gemanyagange tusinzidde Nyenga era nga wetuli mu kusinziira okunyumiza emboozi yaffe eno. Alina information eri so rich era ey'omugaso eri ensi yaffe eno Uganda ne the coming generation ne current generation. So tutunuulira abatutumufu bano because they have a lot to tell the public, they have a lot to tell the world. So yensonga lwaki tubatuukirira ne basobola okubanga batufisizaawo obudde off their time to share with us the past Uganda, the current Uganda and the Uganda to come, inshallah. Honorable, nga tuvuddeyo eyo. You were a retired teacher. Yes. Obulamu butambula butya? I retired in 2010. Naye. Bwe nava ne bantwala mu North. Olutalo lwali lubi nnyo ne mbasaba bampeemu mpumule. Emyaka 2008. Nali Lira Town College and I went to Lira Town College from here. You see, you cannot stay in a school for so long. I was here for 17 years. I was also fed up staying in one place. I wanted to see things elsewhere. Unfortunately, or rather fortunately, bansindika muno kuba appointment yange gye yagwa. Oli head teacher A-level something boarding day. Mixed teacher. So eyange gye yagwa Lira Town College. Yes, naturally, it's a very big school. To date right now ilimu abana nga 16. Naye natuuka nga lyakubwa lyonna. Abayekera I was not scared kubanga nebyokukola nali mbimanyi. Era nayiga kingi nnyo abantu beeri nga mbamanyi bulungi banyaniriza bulungi but especially the grassroots people. Baagala nnyo okukolagana naffe. Oyinza okufuna disagreement with the elite cause. Babakugaa nti ne baleeta omusajja okuva eri ne baleeta ono. Baba bamu tebamanyi nti neena abeeri eno gye bali. Abaana baleeta omusajja ono akasomero nga kano. Naffe twalikakulira but system ya government bakutwala wonna wosomera nakkiriza. Nakyagala nnyo. Lira Town College eno wamalayo bbanga ki?
kakati gibale emyaka 10 n'osomesa ne mpumula kubanga definitely nali mpezeza emyaka 6. Public service egamba nti omuntu awummulira ku myaka emeka? 6. So wali ogezeza kasi toteekamu nti mukoza nazaalibwa 16th September so such and such a year. Computer olutuuka leeta ekutema. So yantemako mu October mu September 16 16. Nekugamba wano woba okoma? Negakomaawo naye okijja okimanyi. So ojja okimanyi kiddo tokyekanga nono. Era abasinga obungi tugenda okuwummulanga ne bino ebyokukola bikumpu by'okuwummula byaffe obikozeeko. Honorable, biki bye wenyumiririza mu mulimu gwo gw'obusomesa? Bingi nnyo. To take you behind, nze ndi mwana mubuulizi. That is good. Nasoma lwa kisa kya Mukama. Amina. At that time. Amina. Nalina Katonda kiyampa kyanyambako. Tinali nsoma bulungi. Naye bwe ntuuka okugenda okusoma mu senior. Nze sinze yalonda kugenda King's College. She's my head teacher. Naba how yagende King's College. Bana bala mugende mu Busoga College. Nze nayagala GNGSS. Byentegera kuba nagenda yokaawo mu kibuga manyiyo lyeringa essomero ndirabo. Naye nesanga gye bampise Buddo. Nengende King's College Buddo. Kyene nnyumiririzaamu. Government ya Busoga yampa full bursary. That is good. Mwe mwenna mulina bank slips. Nze nazifuna naye nze saasasula single coin. All level 3 years express. Netugenda kwerevu ate biki yali ya bwerere. Ne Makerere ya bwerere. Abameka bosanga mu nsi. Batono nnyo babalira ku ngalo. Abalala batandika na university naye nze all level, A level, free. Interest of Busoga government. Omubuuka katumuyambe. Ebiseera ebyo ofuna basale ezo. Ani yali kyabazinga wa Busoga? At that time, of course, yali the late William Wilberforce Nadiope. Yeah. Wokumekova. Ye yali. Naye lajire alia on yali ye mulochi. Kakati awo wetumala ofuna independence. Nadiope nayingirawo. Nadiope ayingirawo ku independence. 1962. Ntinze wensomedde nze ntandika 67. Thank you. Honorable, nga tuvuddeyo eyo. Retirement yo, owummula obusomesa. How has been your retirement? Pardon? How has been your retirement? Mungeri ki? Day to day life. Okola ki? Owummudde obusomesa, obadde okola omulimu gwa buli lunaku, scheme of work, inspecting the whole school, teachers here and there. So kati, you're off. Obusomesa, you're back home. Wotandikira okukola omulimu era nammwe kyembagamba. Tandika n'okukola ku byolikola ng'omaze okuwummula. Weeteekereteekera okuwummulako. Yeteekerateekera. Lagire. Nze nva mu family y'abalimi. My father left us over 80 acres at home. Twazisaako ne title. At the current rate, erimu obuwumbi 8 n'obukadde 6. Yes. I am not lying. Good. That is good. That's the land is there. Naye nga abaana ba Isirayiri baava gye baali mu Misiri nange najja wano. Munsi ensuubize. Si lwakubanga sitwalina ttaka. Naye I want to see what is elsewhere. Eno yensi ensuubize. Eno wano wentandikwe. Yes. Wefunidde kitangaala kyonna. Kubanga bwenzija wano natandika ebyange sagala kukolera ku byabazeeyi. Omuzeeyi alina ebibi yabikolerera. Nawe kokole n'ofuna degree. Ng'era okyalowooleza mu bintu byabazeeyi. Eryo ettaka eryange eryo by'abaana. Nze nkola ebyange.
na bino by'abaana okuba biba biyingiramu can do much of the work nga ngenzi naye nze sobola kubeera ku ttaka lya kitange no nerinki kati nze okujja wano ndi mulimi singa mbadde n'obudde naali batutte nze ndi nayagala nnyo bigambo bikwatagana fruits palata wange ebyo byeyaleetanga ejjinja kumembaga nti najjako ejjinja nendaba twalinyanga kimotoka ne tumuwerekerako n'olwekyo mmanyi bulungi ebyokulima sente mweri n'empungu eva waggulu n'erya wansi the idea nti ebyokulima go back to the land nti kibi nze nkyagala kubona kiyiga kuva buto nina emiyembe ebisukka mu 13 here nina emicungwa egisukka mu 13 nina avocado ezisunga mu 12 nina cashew nuts ataddeku ngenda kukungula watermelon mungi n'ebirala ebyo ebigendera so ebyo esente zinsanga wano avocado mungi nnyo sente nzese mwogo biki ebyo mbirina mu bungi sente zinsanga wano oyogedde ku kulima ebintu bino ebibiri bitambulira wamu okulima n'okulunda kwokulunda olunda koze sibagambye nti nina n'embuzi enzungu ez'ennyama nzirina nina embuzi enzungu ente ez'amata n'enkoko nunda mutuuse twamaze okuzitunda tunda n'eŋŋanda anti wano Buganda ne bwe ziva ebusoga ŋŋanda wano ezisinga okuvaamu croilers wayusere croiler wefuna 23 naye buno broilers sinjike mutwala ekyo tekinkolera kiri awo naye nekoko nunda muzeyi honorable olunaku lwo lutambula lutya what is your daily routine or day to day what do you wake up to do midday afternoon evening simple nze kusaawa 10 mba ndi ku internet sagala kunimba nkwatako mukono I love that kuba emikutu gyonna njeru wani eni wani gundi Google biki ebyo Facebook WhatsApp nina okubisa ku simu yange gundi tezika wa 10 MBs. Okay, njala tutunulire muzeyi sawa 10 mkeera nensoma nogenda ku internet kati bwe bukya ebirala obimanyi omuntu byakola ngabo akati nengenda ku nnimiro nekologana iso n'abakozi bange nenambula waweetaaga okukola kiki ekyetaaga bakufuuyira miyembe olwali tubadde mu kufuuyira miyembe wawe gireeta ebimuli n'okugifuuyira ale ebiwuka tebiri ebimuli ebyo obuwuka buli ekiyingiramu omuyembe gwe gunyirira n'olaba omusajja mukozi anyirira naye nga munda kirala muvundu so negundi emicungwa ejange gibala gyenkana giti singa mubadde mulina obudde ojja kusanga omuyecungwa mumpi bwe guliko emicungwa egisooka mu 2 muto. Honorable oyogedde ku internet internet erina advantages kijoli konze one ndi muwandiisi wa bitabo okay singa bwoba gatugambe nga bino ebyokusoma outsourcing information on internet kikuyamba ogiyita buyisi nejja kyoyagala ekusanga wotudde kugenda mu library Makerere wawa newe njagala I can connect with America I can connect with Oxford kasatu banga tukiriziganyiza ne babimpa ebintu ne babimpereza nemba. Someone would pose a question and ask internet erina ebizibu internet erina disadvantages joli. I personally anti kakati nze ndi discriminative
byendaba nga tebirina kyebinyamba to make a difference with my professional ethics. Biteekwa okubeeramu ebintu byonna byandibadde mwezi naye ku internet kuli ethics zimala. So you cannot control who says what. You can only control how you react to what they say. But you may not have time. You react. That's what the I love irrelevant verbost. I love that. You see, so for me, yeah. Ndowooza nti internet teyaliwo wali totally ignorant. You have to go to England. You have n'olinya ennyonyi nti byoyagala biri mu Oxford, biri wa Harvard. Naye wano bifunira wano. You connect with somebody. We have people in America. Honorable. So, yes. Are you on Facebook? Very much so. Ani yakuteka ku Facebook? Myself. I do it myself. Ndi ku WhatsApp, ndi ku Facebook. Okay. Basically those. Ziri international tezinkolera kiriawo because you find there the Trumps and what. Yeah. So you learn nti n'amawanga amalala galina ebizibu n'abakulembeze nga Trump. So internet eno ebbanga ly'omala ku internet wejjusa okubeera ku internet. Do you regret being part of internet? Why? Kintu ekinkuuma okuba nga ndi mental alive, intellectual alive, professional alive, social alive, ntambula n'abalala. Wano byensoma manya kyagamba akona ku kintu nemanya nti kino kyayogerako. Abantu abatasoma internet waliwo bibafiirwa bingi. Waliwo information which passes without necessarily coming through the radio, TV or newspapers. Thank you. Omukutu gwa WhatsApp guno waliwo abantu we bagondeza obulamu ne baweereza eddoboozi ekiyitibwa voice note. Do you do it naawe kikola? Ekyo kyenagaana. Lwaki tokosa voice note? Anti kakati nkugambye abantu asobola okudistorting anything n'ayongeramu ebibi. Naye nze bino kakati nobody can send mukoza yayogedde kino ekirala. Nze kyenjogedde kiri face to face with you. Naye akantu ako konyiga n'omuntu n'ayogera osobola okwongeramu ebibyo. These which smartphones are not as smart as they are. Thank you. Sometimes they are totally smart. Still about the voice but they notes. Cannot protect you. Privacy is important. You're right. Yes. Still about the voice notes buno obubaka bw'okuweereza omuntu n'ayogera eddoboozi n'alikasuka. Gw'oli bw'alikuweereza oggulawo n'owuliriza? Njogera n'ababweru America. I talk to people in America. That's when you use voice notes. Abo njogera nabo era ku WhatsApp mbalina benjogera, but selected ones, not everybody. Ababa bampadde ebunga beetaaga okwogera era bangi beninaku. Omukutu ogwo gwa internet, WhatsApp ne Facebook tuyina kye bayita video call. Do you do video calls? Eyo naye eri part of it. Ndaba wano n'abane NBS wano bampitidde ku video call. NBS bampitidde ku video call. Yes. Thank you. Provided you are protected, the people you are talking about, they are not actually out for something else. They will not twist the information you have given them. I have no problem. Kakati abayivu bwe banaatya okwogera ebintu. Kakati ani anaabulira. President Museveni nze mwebaze takoowa. Oba yeebakaddi. Oba awuumuladdi. Ayise wano nga mulaba. Abadde ava mu East. Naye kakati avunaanyizibwa okugenda wano abawa abantu information entuufu. Thank you so much. Honorable, talking about the president, have you ever met the president in person? Yes. How often do you meet the president? No, not quite often. Waliwo fora ze tumusisinkaniramu. When was the first time you met the president? Bwe nali chairman we Gomboleno. Nganza munonyeza kamu 96 and 2001. That's when you met him. We talked face to face na signing an ekitabo kyange. Era lwakuba nti that was not part of it. Yona nali kukwaza.
president muntu wa dembe nno era nze emirundi gyonna gye tumusinkanye osobola ogendayo n'oyogera naye tali so much ringifence nti not of course everybody naye bwebanga olina ekintu ekyamakulu nayogera naye ku muganda wange nga bamutemudde headmaster wanalinnya Lwantale. It's my next brother. Bamutemula ng'ategeka olukiiko olwa 2001 president yali agenda kutandika okukola ki campaign zeruweero yaladdayo ne bamutta. So bwe yajja ne mutegeeza 2001 naye n'ategeeza what actually was how far the issue had gone. And I said, si muzibu nnyo to the extent nti ya bullying is not a bully president. Musajja wa mirembe nnyo. Thank you. Nkulaba wano ku court yo. Nkulaba huyo omwambadde. Which is very good. So you belong to the NRM party? What else should I have belonged to? Bano bananga abafaamu betwali nabo benali nabo besijja kwogera manya abasala eddiiro. Sawuli yawa ebyo byabo. Omusajja omukulu tokyusa ddiini leero nodda mweri. I'm not saagala kufuuka president. Eddembe lyange balimpadde linsanga wano. Esente zange zinsanga wano. Abaana basomye. They are sharp cadres elsewhere. Wonna gwe bali bakola bulungi. Tebalina kizibu. Naye bato baabo. We are butchered. By a cause. That's why I found myself. 2 of my biological brothers. Nono wanalinnya Lwantale wa kusatu. Uyo nasirira ddala. Sorry. So, when you have lost blood and somebody is akukabiddeko, zina kukaaba nnyo. President Museveni awangala afuge. Ekyo nze sikirinaako ekizibu. Sirina kyenjagala tekira. Mu myaka ejjange kakati ndowooza. We have to be very careful. Change of government is si kyamuzannyo. Thank you. Omulungi atulaba tuli n'owekitiibwa Henry Mukoza. Gye tuyitiddeyo n'okutuukako wano. Obwedda buli otutuuka bagamba mugenda wa honorable. Yes. Lwaki oyitibwa honorable? Waliwo issue gye watuuseeko gye twakomye mu kkubo. Lwaki nakyo biki byembenefit nze mu education. Nze mu kusomesa okwange abaana nga head teacher I've used my position to create cadres of leadership tomorrow. Banene bebangi abaana bali tebalina ssente. In the post-mini era, post-obote era, the poorest of the poor abaite basobola kusoma. Nze nabagulirawo department nyenga ne the Students Association. That is good. Abantu banene. Bali mu banks enene. Abamu bagulawo private enterprises. Balina amasomero manene. Ekyo nkyenyumiririzaamu. Kati abasajja abo bemusanga abo. Nze buli lwe mbasanga mbagamba munyweze emirimu gyammwe naye temugiyingizaamu birala. Kubanga abantu abatalina na pikipiki, abatalina motoka za special, be basinga obungi naye gwe oba ogirina gikozese bulungi. Ogizanyisa. Era nze bw'aba ndeese wano wali 1,000 mu 2. Okubyamu emirundi 2. Mu 2. Wali we muvudde enyenga maye kwenjeru. Mwongeramu esente just to give him encouragement omulimu guno gukukola kyabeewo. N'omuwayo liite y'amafuta. Iyo group ejjosanga nze ne bwe ntuukaawo ekiro ssaawa 7. Bandeeta wano sifunangako kizibu. Honorable waffe. Naye ng'ekinfuula honorable kubanga nali publicity secretary
mu biseera bya Kimyanso oyo 2006-11 nze yali publicity secretary era nakozesa nnyo faculty yange ey'ebyobufuzi okuyamba entambula y'ebyobufuzi wano nga tumaze okuva ku biri ebya cadaship. That is good. Kubanga remember from okuva mu 87 bwe nadda wano okubikola twatuka ekiseera nga abantu tebaagala kigambo omnibus ya movement kyatugende mu bibiina bwe tugenda mu bibiina omuntu akolera gavumenti oba tokirizibwa ate ogenda kukola mulimu gukwatagana byabufuzi naye twabikola mu bya movement for some time. So kakati nayingira abasinga bungi bangi abo n'abatraininga they were my trainees. Ferwa traininga mu masomero twaga traininga twasomesa abakazi n'abasajja abaali baagala mu bungi bwabwe wano not less than 50,000 under Madam Robin Akasa yali resident commissioner under Lubega Wagwa eyali gundi oluso resident commissioner yabuyikwe yonna tajjanira bino lwakuba sibisinza kubalaga passing out to those people. Nganzo nsanga nange nyambadde uniform yaki yamaje kwolo for graduation kintu lwenjambala nebyo sibyange. Thank you. Omulungi atulaba tulina owekitiibwa Henry Mukoza taata w'omuyimbi ate nga honorable legislator honorable Judith Babirye tutunulira obulamu bwe nga kwotadde n'ensonga endala crossing over tudde ku side y'omubaka Judith Babirye oli Ssaalongo oli Isaabirye. Yes. Era tukuyozaayoza Ssaalongo anti eyampa yatanaba kubawo. Amina. Olina peya z'abalongo mmeka honorable? Togera kubalamu biri. Olina peya bbiri. Eziriwo. Naye? Biri ebirala tubireke because this is media. This is public information here. Ebali ebirala naye omulala aliwa. Oyo mumpa. Oyo naye mulongo. Na peya bbiri. Noyo mulongo. Ono ali mu myaka emeka kati? Oyo ali P6. Ali P6. Era yasembayo. Yeno peye esembayo y'abalongo. Yadda kwoyo American Height gwe mulabi. Era oyo ali mu Kampala. Gyawangaalira. Ate babiri abatwala ate kakati si omusajja. Bana nga bano. Ono si wa mukyalo ono. My wife is okay, talina kizibu. Naye lagire omwana ng'ono yeetaaga nnyo more the mother than the father ku myaka egisooka. Yeah, ali childhood. Era babiri bwe tuva mu nsiko naye yava muto. Azaalibwa mama we oyo Justin Namubuteri w'Emmamba. Yazaalibwa ava Nandere oyo mukyalo oyo tebamuzaala. Namubatiza nga wa myezi egi bwe bwa Katonda bw'emanyi. Okubatiza omubaka? Namubatiza wa myezi 3 obwo bwe bwa Katonda obwasooka bwe ndowooza nti oba kwe kulokoka kwasooka. That is good. Singa nagenda mu biri by'omanyi. Alo mwana nafuka kuba yengeri gye yalokoka. Mwalimu obwa Katonda obuzaale. Nze by then ebyobulokole ebyange ndowooza si by'omwana byakopinga naye ate obwe bwali intense bwali buli ba charismatic. That is good. Yesu akola ki? Amala. Honorable njala tutunulire. Omubaka Judith Babirye wamuzaala mwaka ki era wamuzaalirawo? 1974 yazaalibwa Ndejje. Nakava University. Okay. Yazaalibwa Ndejje. 1974. Mu mwezi gwa September.
ne tusalawo ne Nalongo twesonyiwe biri ebirala. Public can say anything. Naye abasembayo ngeyo befu. Kati obwa Katonda bo bwakola. Ne mwana ne tumubatiza ku myezi emeka 3 okukakkananga wuno byakola bya bwa Katonda biri mulokole. Byokuyimba is not new. I'm a musician. Singa mbadde na budde nali bateddeko nezange. Nafulumya oluyimba olusooka mu mwaka gwa 67 nange ndi mu senior 1 ono yatandikira mu 3. Gwe okuyimba mu senior 1 wali oyimba ku mulamu aki? Okuyimba okwaffe okwedda si kuno. Ebyo n'ebigambo ebya gospel music bibyalinga mu sukulu kwaya eyo nagirimu. First of all, in summer, nafuka president mu biseera wa Buddo Music Society. That is good. Yakunganyanga enyimba eziva mu mawanga aga Uganda agasomera King's College. Dr. Laro Tunu. Wa UPC. Wa UPC. Who was ahead of me. Nyaliwa ngayimba bulungi nnyo era yasooka okukyusa national anthem eya South Africa n'agiza mu lulimi olukyoli. Kirungi nnyo ekyo. Honorable, njala tutunulire omubaka Judith Babiri ono tuyiseeko mu kusoma kwe yasomera wana. Primary yagisomera wa? Primary yasomera Nalinnya Lwantale essomero lya Bay lya Bulyemu. Nalinnya Lwantale mumanyi. Ese essomero limanyi. Essomero lya Bay. Lya Bay. Kituufu lya Bay. Ati eri kya Bay owa Bay lwotwala mu Bay. Kati nze olutalo nga luwedde nalowooza nti was too late kubanga yali badde atandise nange. Naye olutalo bwe lwagwawo Brigadier Lalo Kell ngata buli kiramu kakati nabo bagye baddukira nange nadduka nze najje. Yena yadduka ne Nalongo. Ne mama ne bajjajja ne babiri. I spent quite a time that side. Mujjayo ng'olutalo luwedde. Olwo ng'alina emyaka emeka? There was a roughly about around 6 years. Okay. Kati bala okuva mu gisukawo kuba bala okuva mu 77 wano muzaawa no 86 omuzaawo olwo omutwala ku ssomero ki? Anti olwo omutwala Nalinnya Lwantale. Bw'avaayo eyo n'addawa? Akati Lwaninnya Lwantale waaliwo a lot of insecurity along the way. Abasajja abo kuva ku barracks awo nga batta abantu. Finally ne muto wange yalanzira ku was the headmaster of that school. Paul James Muzira was murdered brutally. Ne bamukutula n'amagulu gano bamufumita ebiso. So nasalawo abaana abo ne mbakyusa ne mbatwala another big school. Namunyumya Tamulima erisiranye Busemba ati it's a big school. Yona super first grade. Gye yafuna. Naye eri olw'okuba byali bitereddemu. By then Muganda baali tebalina bakumuta yafa mu 2001. Omulongo munne. Muganda wo? Muganda wa yali headmaster w'essomero eryo. Kati nayagala mutwale mu ssomero eddungi eryo. Kakati insecurity bwejja abaana ne mbajjayo okubatwala mu ssomero liri gye yafunira first grade. Nalinamu ekirowoozo kya kumuzza Nalongo. Yali ali within the area. Njagala omwana akule nga amanyi nnyina. Amanyi n'ekitaawe. It makes sense. Mwana azaalibwa abantu babiri. Nze obusobozi nali mbulina mmotoka njirina nsobola okutambula n'engendayo. Naye okuva eri gy'abadde ebyaddirira kubanga
waliwo abantema engwala ne bamutwa ye abaali bamututte nga bamaze okufumbirwa ne batwala Nalongo olusalo lweyeso ebiseera by'olutalo nange baali bakimanyi nti nafwa bwe bata muganda wange era bata ne muganda baali bakimanyi nti nange nakola ki nafwa no muganda wange afa later on naye waliwo abantu be batta babiri bali abaasooka kakati honorable bwafuna first grade super second wa mutwalawa anti namuzayo ndege kyenkugambye I wanted to link her with an experience of her mother alabe nyina that is good gwe tuwakulira obanga omanyi abakyala bafaayo ku baana baabwe banaye nnyo nayagala nnyo afune ku experience with her mother mukyala wange si yona yali wano right now era ekyo saagala nkulimbe ono si ono wa later other things ebyo si issues enayage naye omwana oli Judith Babirye namutwala mu ndejeses ndejeses eyo nakola ddala bulungi eyo yakwatagana ne gurupu eya charismatic eyabalokole bali konko begalira mu kisenge ne basaba budde kukya obukya ne bagenda basoma naye asobola okufuna super first grade again mu olevo nabaga nti ekijja omanyi kinyaga bitono kamuje nendeje mutwalewa ewange Busoga nali njagala igene ku Lusoga tonza kuya n'okuzaala mwana wano kwanza abaana bange ba Musayi Muganda mwerere nakati omwana wano njagala ige ku Lusoga kwe kumutwala iganga Lagres kyali protest against locally no bo locally mbwagala bukuuma omwana omuwala kyalo ono ng'agaa nti mulokole n'otulo nebaka naye bwabanga si mulokole owebaka bwoti webaka owulira obuyinja obunakuba ku kikubaati so nze era bano abange bano nze mbakuza ku zero grazing nga broilers bakuze batonga babiyita manyi n'amaduuka ab'amaduuka abatuliranye kilomita awo nga tatambula ate tatambula kola kibi sente bweziri ezireeta amazzi ate namala gali wali emmere baleeta ndeetu buli kintu kyonna 11 omubaka Judith Babirye yakola atya anti nti yafuna super first grade is 18 not a super first grade it is 100%. Yes, ate saagala nti muwala no abawala ennaku zino era nokuno be basinze kwoli omuwala ali extremely intelligent nze abaana abange abawala nabo bali very intelligent oyo ali very intelligent nnyo bwamala 11 bwamala second wamutwala ku university ki anti yagenda Makerere n'akola Bachelor of Tourism era naye n'akola ebyafaayo n'atikirwa era ebyo omukolo gwali maguga era kakantu aka akazimbye kola n'emiti byababirye celebrating her what yono Bachelor of Tourism ono ye Dr. Chiduma Kubya n'oleta Minister of Education ku mukolo never MPs abatali wano kino twagala kifaananyi never MPs baali bangi ekyamagero ekiriwo ekyobwakatonda kyengamba ku babiri ono lwe yagraduating e Makerere kumutikira lwe lunaku yali amaze n'okufuna nali maze okumufunira omulimu mu parliament ng'akola nga mu parliament secretary. That is very good. Era nesooka kumutwala mu parliament na reporting ne mbasaba bakkirize mutwala graduating ne mutwala netula mu bifo bya obwesi bwa Katonda sibukola mutotula oyisobola kutambula ku street nenga tonezigwako naye oyo nedda teyatambulako kunoonya mulimu waliwo ekirala ati kyenyongera kwekyo
omubaka Judith Babirye ono ayimba atutumuka becoming an icon in the music industry of Uganda. Mu nnyimba z'omubaka Judith Babirye muwalawo luyimba kiri osinga okwagala? Nnyimba zonna nsaagala naye ziyayiyo olwange baluyita batya? superhero. My father, you are the superhero. You are a superhero. Yasooka kuyimbira maama, wawulira otya nga asose kuyimbira maama? Nezo yali yayimba dde endala naye ndowooza tiyazisiima. Oyo okuyimbira maama lwakuba lwe mwasooka okukula naye nze nali olundulina. Remember, I am her mother and father here. Ekyo mukimanyi. Maama we si yabadde afumba wano. Bw'awo omwana omuwala ng'oyo ate yazaalibwawo ogwo. Nze taata, nze maama. Byonna ebimukwatako 100%. Omukyala wo akuyambako era bw'oba tusanze mukyala mulungi nga nze eyafuna omuntu eyanyamba ekijja ennyo. Omwana we ayinza okufuuka emmese okukuza eya pusi. Yes. Yeah, you're right. Naye eky'omukisa nze yali mikono mituufu wano omukyala owange. Naye all the same ng'omwana oyo yazaaliddwa bw'atyo buli lw'okomawo olina okumubuuza ABCD ma bitambudde bitya. Bali abalala waliwo ababoogerera bugwa ababazaalibwawo. Ono it's not even true ebyo ebyogerwa nti ate tewaliwo muntu gwe nassaako essira kusinga. Nkozesa olulimi luli olw'abayigiriza. Obama avuga nti any fool can produce a child, however, but it is the investment you put in that child which makes you a father. That's what I did with this girl. Judith Babirye.